Gwe nnyabo public nuisance. Njagala okukutegeeza nti when the police invites somebody to police or someone somebody to police, kiri wakati w'oyo bwe bayise ne police. I am represented by counsel. Balooya bange bamanyi ekyokukola if I'm summoned to any police. Teweefuula nti gwakola omulimu gwo. My lawyers do not owe you any update. Nyabo, steer clear of my name. Lekera okola zi videos nyabo full figure. N'okwata ebifaananyi byange. My beautiful pictures. My handsome husband's photos. N'oziteekako. Lekera okuwa omuwendo okukubako. Okuwa omuwendo using my name. Bakukubye whoever thumped you. Public nesanyuka. Public ne celebrating. Public ne uli anti efunye justice. Olw'ebintu by'oludde ng'onyigiriza abantu. Kati oyagala okuwa okukubako omuwendo. Okuteekamu erinnya lyange. I was very clear with you in my videos to the public. Nze sinna kukubako. Ne videos obongeesa. Bwenzi tunuulira sirabamu bba wange. Gwe full figure toli ku level. Erisiza muntu yenna ku nsiko. Toddangamu okwewa importance eyo. Toweewa ddembe na muwendo lituuka ku ssaawa eyo. Full figure audacity must be on sale. Mukasi gwe wagenda ku Monday or Tuesday last week. N'ogende wa General Sale eggulu. Olwatuka kugete abasirikale bakubuuza ononye ki n'obagamba mbu baakukubye kubanga owagira President Museveni. Abasirikale ne bakugamba but the stories in the media ziraga baakukubye kubanga obadde ovoola famire z'abantu n'amanya g'abantu. N'obagamba mumpitire General Sale mbu bamuyitire General Sale kubanga baakukubye kubanga owagira President Museveni. The audacity nga General Sale gw'otumya ye muntu gwe wayita omulanga gwe full figure. Ng'omusajja oyo General Sale gwe full figure mbwa full figure wasobola okumuyita omulambo n'osobola okumugamba mbu tebalina kye bakola bazimbya mbuto nakujjuza toyi ng'ebyo bigambo bye. Naye n'olowooza nti ajja kuvaayo ajje ng'agabattukana kubanga full figure baamukubye. Message ye ku basirikale be yabagamba oyo mumugambe in less than a minute ave ku property yange. Era ne bakugamba tooka. Naye kyewuunyisa nti ate oyagala okutwistinga stories ugambe nti ate simanya Namere yali eggulu nga nkolayo ki. When I need General Sale we speak on email. Tondabanga yera sina kintu wala. Full figure. General Naloiso General Mulamba yatuuse okuvaayo ng'obulumi obuli mu public bususse. Ng'abantu omuliro gwe bawanda. Gwe wennyini wano wobadde nga omwesibako okozesa erinnya lyogezeko okutiisatiisa abantu kubagamba General Naloiso bw'ayogera President yaba ayogedde gavumenti yebeera eyogedde ekirungi okimanyi nti ekigambo tekitegeeza ekyo. Omukyala yavuddeyo n'atuuka okukangavvula ebitongole ebikwatibwako nga UCC minisita w'empisa ng'ababuuza omuntu ono aludde ng'awemula abantu atyobola abantu. Why did she do this for so long? Nga musirisa. N'abuuza poliisi omuntu ono babadde bamuggulako emisango. Lwaki mubadde temugifollowinga ne mumukwata? N'atuuka n'okugamba singa oddamu okuwemula omuntu yenna ajja kwekwatira. Era bangi baasuubiza obbakwatira n'atuukiriza ekigambo kye. Kiki teweewummuzaako? What makes you believe full figure nti omuntu yenna asobola okuliira ku nsiko because of you? Poliisi yampita nga bakukubye. I'm represented by counsel. My lawyers know what to do. Ekintu kye bayita the law will take its course. Kyenkuwulira oyimba. Kitegeeza kuwuliriza side zonna. And FYI, for your information, emisango gyo gyonna abantu gye bazenga bakulupa Chirwa Road Police Station, Mukono, Masaka, Katwe, CPS, gyonna abantu baagigase ne bawandikira IGP, ne bawandikira ne DPP. Era anytime, beware. Joine emisango gyo nga n'egyange gye nakuloopa mwegiri. So chief, toli ku level. Ebuguutanya muntu yenna nti full figure baamukubye olw'otubuguutane nga mbuguutanira ki. When they were thumping you under by oba bakukubye bakuyuzizaaga mwe bakuyiye ebinnyo, how is it my business? Oludde ng'otulugunya abantu otadde ebiwundu mu bulamu bw'abantu ne ku mitima gy'abantu. I know a TV presenter kino kya first hand information. Omukyala wamuvumanga nebaawe every single day. Omukyala pressure ye neetuuka okulinnya ng'ali lubuto. Yazaalidde bweru naye pressure yagaanye okukka. You're causing permanent damage to people's health. Catherine Kusasira batu ku mutu wale bweru omulongoosa omutima ng'akaaba every day. Atukubira essimu ku ssaawa mwenda n'agamba munyambe. Full figure nkola kino na kino. And you have the audacity to believe nti okwabya ebimwa it's such a big deal. What was your end in mind? What was your thought process? Nti wali ojja kukola ebintu bino till when? The public definitely had to stand up against you. Kyewalabyeko is the public ganging up against you. Wefudde public bully. Ogenda omanyira abantu. Obwana obuto bwa ku TikTok bw'obuvuma ne bukuddiza ng'obukwata obusiba. Ne bamaama baabwe basenga baabwe abazze okubeeyimirira nga nabo osiba. You thought you would do this for how long? Njagala nkubuulire wuliriza nnyo ebigambo by'abantu abakulu abakugamba nti steer clear of people.
otandise okulimba abantu mbu abantu abakulu bali mu kwegayirira mbu osonyiwe Namere. Onsonyiwe nakukoze iki? Teri muntu mukulu yakwegayiridde ko nti sonyiwa Namere, wabula gwagenda mu maka gaabwe. Ogenda osiikina ekikazi ekikulu, ogenda olika kimasiikini osabiriza obusente. Mbu medical bills olinga atafuna musaala. Ogamba bwe baakukubye n'ogamba okukubako okusabika Namere. Okukuba okwongera value okusabireko sente. N'ogenda mu maka g'abantu gy'ogenza osabiriza sente kiri bakiyisaawo nga Bible. Nti naye ebintu bino lwaki tobireka? Lwaki tulekerawo okuvuma abantu? Lwaki bino byonna tobireka? Abamu bakugamba na kwetondera abantu. Some of them are telling you wetondera abantu. Public ekutaddeko obukyayi bungi. It's a danger to you. Abantu abakugamba abantu bakulu ate bategeevu. Abakugamba nti vaayo wetondera abantu va ku bantu. It's a danger to you. Teri yakwegayiriddeko. Wabula gy'ogenda okusabiriza. Mu kukuwaayo kye bakuwadde mu kukasukireyo ku breadcrumbs. Kiri bakiyisaawo nga by the way. N'olwekyo teweewa muwendo. Mbu Namere bali mu kunneegayirira. Hell to the no. Hell to the no. Nyabo toli ku level erisa muntu yenna ku nsiko. Ned go wenyini wakute kinuwa kyekikadde ogenze busimanyi ogenze kwata nobati abantu ne bakutabukira. Tuma wadde n'abasajja ki babiri basatu ne babatabukira ne babagoba muvewa. Gwe wenyini gwakuba amasimu e Masaka. Banange bangambye abankuba bavuga zi taxi awe Masaka mwabalabyeko. Kati ate gwe wekolera investigation mu musango gwe w'amaanyi ennyo. Kwata President Museveni omujje mu kasasiro. General Lweso yavuddeyo na protecting erinnya lya president. Abantu abo they are highly trained ate bagezi. Yabadde amaze okulaba minzaani ya public obukyayi bwe kulinako. Ate ng'olippiranye erinnya lya president oliteeka mu bintu byo. Naavaayo na protecting erinnya lya president. Nakola president alina kye yeetaaza mu bwemuzi. Okumukolera oba okumwongerako teweetaaga kuwemula bantu na kutyoboola famire zaabwe. Naye kimu bibiri ng'obuukira president. Are you sure I have not been to State House in the last week? Tweet ya president eya sectarianism eyabadde mu kalulu ka chairman Kalango. Brief eyo abaagimuwadde twabadde abantu basatu ate ye yatutumye. Inze n'omusajja bamuyita Muyingo w'Ematanga n'omwami meya w'Emasindi. N'abuuza randomly ki ekyaliwo. Kwe kwavudde okola eyo tweet n'avumirira sectarianism okusosola amawanga okwateekebwa mu kalulu ako. So nga bwe weepikanga baaluuni manya nti government eno erina priorities and you're not one of them. Abantu bakwewerera kukuba bakwewerera kwongera sirwa President Museveni era mujje kwata erinnya lye oyo president wa ggwanga lyonna nga naawe mwoli ne beovuma ne bw'otyoboola nga ffenna mwetuli ffenna president waffe. Lekeraawo okukwata erinnya lyange n'oyagala okulireko obuyinja tewali aliira ku nsiko because of you. Bw'oba oyina be waloopa balooya tubalina ekyokukola bakimanyi. Hamis Kigundu yakugambye bw'oba tosobola kulekeraawo okuwemula abantu mujje mu linnya mujje mu kamwako. Mama wa Hamis Kigundu, she's a real sister to Mama wa Tamale Juni. Same mother, same father. Hamis Kigundu is a relative to Honorable Sempija. Abantu abo bovuma. They are contacts of his, but relatives be. They are elders mu kika kye. So kweripira omanyi nti bw'ona akasuka amanya, it's not business as usual this time round. You watog. Steer clear of my family neesonyiwa. Leka police ekola omulimu gwayo si gwajogerera, leka courts zikola omulimu gwazo.